Meeyi nga 2026 administration eya Trump bwetyo baggula olutalo ku ggwanga erya Iran, era olutalo luno bwe lutyo munnange balaze nti balutaminatinze, babivuddemu oluvannyuma lwa ceasefire okuyimirizaamuko ku mmundu eno nga yaliwo nga ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwokuna, naye amagye ga US gasigadde gakyaliyo mu region era nga bakya enforcinga blockades, bakyalemesa emyalo ekya Iran okubeera nga amaato gavaako oba okugendako. Kakati proposal ekiteeso ekya Iran okubeera nga badda mu nteesaganya ez'okukomekkereza enjega eno, US yakirejectinze, yakigaanye nti tugenda kubibeeramu ebyo, era US era bwetyo neerangirira nti bataddewo oba bakyataddewo ssente eziwerera ddala obuwumbi 8 miliyoni 600 mu $, nga eno gitwale nga arms deal eri regional allies. Gy'emiwendo gy'amafuta gikyali waggulu oluvannyuma lw'okutaataaganyizibwa kwa Strait of Hormuz. Kati bwe twogera ku eno gye bayita $8.6 billion arms deal, kiba kitegeeza nti US yadde beetaminatinze program ey'okulumba eggwanga erya Iran, naye ekyagenda maaso n'okubeera nga bakyalina arms package, bakyasobola okubeera nga bayambako amawanga gano bagawa obweyamo kuba nti bagenda gawa emmundu n'ebirala byonna okwetaasa amawanga nga Israel, Qatar, Kuwait, UAE, era nga kitwale nti mu bufunze kano kabonero akalaga nti US ekyateekera ddala ssente mu regional security, era nga lino lyekkubo okubeera nga ekakasa amawanga ago okubeera nti gasobola okubeera nga geerwanako eri eggwanga era Iran singa ligezaako nate okubeera nga likola obulumbaganyi ku go. Kale bw'atyo Trump ng'atutegeeza nti Iran will terminated, era nga bano munnange balina okubeera nga bagoberera war powers deadline. Ebadde neetera okutuuka munnange n'agamba ebyo twabivaamu dda. Kati US President Donald Trump bw'atyo amaze okubeera nga adikirayalinga nti ceasefire nti ye yataminatinga oba okuva lye bagenda mu ceasefire kitegeeza nti balekera okukola obulumbaganyi ku ggwanga erya Iran. Bagamba nti mu mateeka mu mwaka gwa 1973 waliwo resolution eyitibwa War Powers Resolution, era nga US President asobola kuggula lutalo ku ggwanga eddala mu nnaku ezitasukka 6. Kati bwe ziggwako alina okuddayo okufuna authorization oba olukusa okuva mu Congress, olwo n'asaba ennaku endala 30 okusobola okubeera nga ayongerayo olutalo. Bino byonna baabikola okubeera nti basafeguardinga United States Armed Forces, so se kumala gatwala nga bulaba wano Uganda ne batwala ne bayiwa Congo ne bakuba Somalia ne batta ne baleeta mirambo nga beekwasa nti tuli mu kulwanirira mayite UPDF, naye nga wano Uganda tewali lutalo, tewali lwaki abaana baffe bafiira eyo obintu ebitategeerekeka. Newankubadde baba bafuna ssente, naye ate abafudde olwo bo bakola batya famire zaabwe. Tukimanyi bulungi nti omusimbi gwe babaweeyo mungi nnyo, naye abakulu bwe bakola ki? Bwe bagwekomya. Era ddala Muhoozi ng'akwata wano abasirikale ng'abasiba, naye bo omusimbi gwe bali eyo eggwanga balikozesa, amagye g'eggwanga bagakozesa nga gaabwe. Kakati ku Lwokutaano ab'eggwanga erya Iran baatukakasiza nti babadde batutte proposal empya ey'enteesaganya eri eggwanga bamaze okujanjula eri eggwanga erya US, era nga bakozesa ba mediators aba Pakistan ne Trump bw'ati munnange n'abigaana, taddamu ebyo. Kakati ng'amaze okitegeera ndowooza nti munnange
abasajja bayinza okuba tava ku pulogulaamu yakukola nuukiriya era ayinza okutatuukiriza byayagala, abamu bagamba nti ali mu kugula budde, nti oluvannyuma lw'ennaku 6 akyasobola okuba ne strategy, naye olw'okuba nti olutalo lupulaninga bubi, omu ku baseneta waliwo Senator Jean Shaheen agamba nti kiba kimuwa ate engeri gye yeetaasaamu okulaba ng'ava mu njege eno kubanga olutalo yalupulaninga bubi. Kakati era nga bategeeza nti Trump yabadde amaze okubeera ng'akitegeera nti kituufu olutalo luno luyinza obutaggwa kubanga Iran ekyali ntiisa y'amaanyi eri United States wamu ne Armed Forces, nti yinza okuba tenafuye nga bwe balowooza. Kakati abamu era nga bagamba nti jjukira nti ba Republicans be batono mu Senate wamu ne House of Representatives, era nga ebiseera ebisinga obungi babeera babaakinga Trump, bawagira musajja waabwe. Bano babadde nga bo bawagira nga bagamba nti twali badde tweyongerayo n'olutalo, naye ng'ate era abamu bagamba nti oba oli awo twali badde tukomekkereza olutalo. Kakati olutalo luyisa abantu bangi nnyo abawerera ddala, olutalo luyisa abantu bangi nnyo era nga ne ssente empitirivu, abantu abali mu 10,000 bafudde, ssente empitirivu mu $, mu $1 billion, obutale bw'ensi bugudde, okutunda amafuta nakwo kufunye ebizibu, emiwendo gyeyongedde. Kale mu nsi ya America olutalo lubadde ne popular era abantu nga bagamba nti tewali nsonga lwaki olutalo lubeerawo, era ennaku 6 oluweddeko muganda wange ne lubeera nga terulinaawo nnyo kifo kiri awo. Kakati constitution ya US yegamba nti Congress yokka si president yesobola okubeera nga edikiriyaringa olutalo, naye restriction eno te applyinga ku short term operations, oba singa wabaawo okutiisibwatiisibwa okw'amangu kitegeeza president aba ate era asobola okubaako kyakolawo. Kati Trump bw'atyo yabadde amaze okubeera nga yafunye briefing ku plans ez'okuba nti singa wabaawo possibility y'okuba baddamu okukola air strikes ku ggwanga erya Iran, okubeera nga bagikomperinga esobola okubeera nga eyingira mu nteesaganya okubeera nga bakomekkereza enjega eno. Kakati singa olutalo baluzzeemu, Trump aba asobola okugamba ba lawmakers nti atandise ennaku 6 endala. Kuba kati ziri ziweddeko, asobola otandika 6 endala. Kale kiba kitegeeza nti wakyaliwo chance nti asobola okuddamu olutalo lw'ensi. Waki abantu bagamba nti kwabadde kwetegeka, nga bamu bagamba nti yalwetegekera bubi, olaba ndowooza nti ekya blockade ya Strait of Hormuz ekyo alabanga ekimukolera, era nsuubira okuba ndowooza kiyeesigamyeko ennyo okubeera ng'agamba nti kakati tumaze okubeera nga tutamineetinga hostilities ku ggwanga erya Iran, kuba alaba nti wano babeera nga bazibye Strait of Hormuz, nabo babeera ne upper hand okubeera nga bakontrolinga eggwanga erya Iran. Kakati twolekedde myezi 6 gyokka egijja maaso awo ogenda mu kulonda mu ggwanga erya America, bwe tutyo munnange tulinze tulabe